Bannayuganda bamanyidde okufunira bannaabwe paasipoota mu nkukuto nga basasula enguzi bibasaze. Babasalidde amagezi baakuyita mu mitendera eginaateekebwawo basasule ssente ze badde bawa abali b'enguzi bafune paasipoota mu nnaku 2. Abasinga basasula 25 benna akawulira okufuna paasipooti naye ng'ate ebyo byonna tebyetaagisa. Mu byonna ffe twagala kulaba nti abo abasobola okusasula emitwalo 25 mu kifo ky'okwegula okugira enguzi bagiyiseemu esente ziwereze directorate tengamba emitwalo nga 3 ogifune. Waliwo oli nga tayagala byakujja jjo juuzi naganze kampe emitwalo gyange 3 oluvannyuma lwa essaawa 48 paasipooti mbe nga nkola ki nga ngifuna naye nga ziri eza bulijjo emitwalo 8,200 tezijja kuvaawo. Twogerera nga paasipoota egula emitwalo 8,200 era nga kitwala wiiki 2 okugifuna oluusi n'okusingirawo ddala ekisikiriza abazaagala okuzifuna nga bawaddeyo enguzi. Byenkya Nyakaisiki nga yamyuka akakiiko akalondebwa nga kati kamaze emyezi 2 kakizudde nti abantu bangi omuli ababaka ba paalamenti baaweebwa paasipoota ez'ekikungo oba emmyufu ze batalina kufuna. Kubanga abantu abalina okuba nazo mu paalamenti bali abantu 2, speaker ne deputy speaker, probably ne ba ministers, kubanga ba ministers bali entitled to diplomatic passport, ba archbishop, bakulembeze b'amadiini, ba ambassadors baffe n'abakyala baabwe, abakozi ba foreign missions n'abakyala baabwe n'abaana. Naye nga omubaka wa paalamenti atali minister ayina kuba ne passport eya official. Gyebuvuddeko yali minisita Isaac Musumba n'omubaka wa paalamenti Mawanda Muranga baakwatibwa India nga batambulira ku passport ez'ekikungo ku bigambibwa nti baali bagezaako okufeera bamusiga nsimbi abayindi so nga si ze baali balina okubeera nazo. Mubaddemu indiscipline mu bakozi baffe n'abalala nguzi sijja gamba nti bano balina ke baba kubanga sirina bukakafu naye wemmanya wala kyadde bakola babadde bawinguzi kubanga tulira ezo diplomatic passport babadde tebasasula wansi wa $5,000 okufuna eyo diplomatic passport. Nyakaisiki agamba nti akakiiko kakizuula nti abamu ku babaka ba paalamenti abagambibwa nti balina passport ez'ekikungo akakiiko kagenda kuzibajjako. Ye Michael Ezra agambibwa okubanga naye atambulira ku paasipoota ey'ekikungo. Ekitongole kitandise kaweefube okwekenneenya engeri Bannayuganda gye bafunamu paasipoota n'obungi bwa paasipoota Bannayuganda ze balina. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.